omanyi lwaki nkyebuuza buli lwe kibaawo ekintu ekyengeri eno kiba kyamugirano litandika limu ogenda okulya naliri kale ate bwe kisirika ne kisirika omulundi gumu ate bwe kiddamu nogati coincidence ya ngeri kyeno yafuuka habiti yafuuka routine kiki nti buli lwe gutandika bw'olina okukwata amasomero omuliro mwangu nnyo okujjawo naye tosobola kugujjawo ng'okyalina mwami Museveni mu gavumenti n'obuyinza bwe kankunyonyerebwa mikadde mukasa ekyo kyenkubuulira si kyakulimba ne bw'omugamba nti tusale budget yonna buli kimu tukiggyeko n'amagye tugaggyeko ssente tetugenda kuvuganya obeerewo ofuga naye tukuwadde education ddamu ogitereeze tasobola gitereeza yagiyita tagenda gizza ekireese omuliro mu education banakyo minimum standards bwe babawo essomero registration oba certificate bajja okuinspecting essomero bagaki bayita minimum standards over school. Now amasomero gonna gatambulira mu kintu kimu inspection y'amasomero mu nkola ya gavumenti eyali bote nze ndi ku record nakyogera ne kufuula parliament nabasaba aba gavumenti ya Museveni nensaba ne mukyala we minister education ndi bafune munaku bavuge emmotoka yaabwe bagendeko ku malalo g'obote akukoro bamubuuze education ne health wagitambuza ng'otya mu bizibu byonna bye yalina bubadde malalo gayinza obbawa answer kati kye bayita inspection of schools ffe twamalanga ttaamu ng'essomero lifunye ba inspectors ba mirundi emeka esatu mwami kadde mukaso kiwulira kati bw'ojja okuinspectinga essomero tolambula baana olambula bigenda mu ssomero oba okitegeera kakati bano inspection olabe ebyetaagisa okuliggulawo district nga ya Kalungu gye nvaamu eyina PL inatuuziza abaana bawera 8 mu district yonna naye eyina inspector w'amasomero nga bamuwa million 2 mu mwaka okulambula amasomero kakati linda ko honorable million 2 mu budget mu mwaka oba buli tamu kijje kunze ndi mu committee ya education ate sitira kwogera inspector of schools mu district number budget allocation omwaka mulamba million yezi kati ate ekyo kankikuggyeko kati kankwerubaga division mwe tuli wano studio baga fe twali mu KCC we nakolera nga ekyali KCC division nga Lubaga oba Makindi yalina full-fledged department ya education ng'erina ba staff abasukka 4 era nga bw'oba baze bakuze okulambula amasomero bwakati okuva wano just we tuli wano ku Bulange n'otambula paka oyambuke Lubaga bwoti osanga amasomero gasukka 30 kati inspector omu tasobola kulambula amasomero n'agamalayo mu nnaku lumu bwe twogerera Lubaga division gendayo ku office oba Makindi teweza ba staff basatu mu education department kiwunze kengo kiraga eribo wolaza abantu nti omuliro teguyinza kuggwawo nga mwami Museveni akyali muyinza tasobola education yabitanbalage bulungi bakitegeera nti bw'ayata inspection ayina minister mukyala we atayigenda atamanyi bitambula mu education okujjako bayita mu state house abantu kwanze ndi committee education twamuyitako ne Honorable Namboze mu government assurance ku bintu bya education era n'atalabikako netutekako ne Zoom n'agaana kakati bw'obanga oyina minister atamanyi masomero gatambula abantu ne bagula fire extinguishers amasomero fire extinguishers ezo ziraba ogiplacingawo board ne expiringa buli myezi eno olina okuddamu ogirefilling kati bonna tibabimanyi inspector w'amasomero abajja okulambula alambula ebiri mu kirasi ebiri mu dome abaana bebaka batya bale batya n'ebiyungu oba ntegeera kati bw'obanga olina inspection nga terina mmotoka naye giso alina emmotoka mpya diso alina emmotoka mpya liso alina emmotoka mpya RDC alina emmotoka mpya bonna balina amafuta naye inspection ya katugende waho mukulu gwenye Dombo kubanga bo bafu education ewawe bunyole nfu nze Kalungu nina amasomero gakola geyagala bwe mba nwanira education Kalungu sijogera kubanga wange walungi naye ono wa NRM uno mugenyi uwe wafu kati mubuuze bwogenda ku masomero ge n'omubuuza when did the school last get inspection ebizimbe kati oli ku masomero kuba nti gajja omuliro naye ate abaana bagwa mu toyi nga zigwamu nabo bangi kubanga ebizimbe byakola kibyagwawo n'olwekyo ekintu ekikwatagana ne inspection nga tekitereezeddwa kubanga buli inspector bajja mu ssomero aleeta report gyazudde nakugamba nti abaana basula bubi bali ku buddeeka beegasegase bwe bati ekisembayo gavumenti y'NRM
yejjako obuyinza bwa education nebwa private sector. Private sector is determining education in Uganda, si government determining education in private sector. Obanchi nchinyonywele. No chinyonywele kubanga omulabi yenzo obutakutegeera. Waliwo UPE, waliwo USE. UPE, USE yandibadde yesinga amaanyi. Nga abalina amasomero ga private nga buli muzadde alwana kudda luddawa muga government. Kati buli muzadde alwana wali private. Kyovola bwogende Ssekanyonyi. Bwogenda ewammwe mu kyalo omuntu ataddewo obuyumba obukadde n'ateekawo essomero nga tanaba abasomesa batendeke naye ng'asaba esatu abaana bagendayo. Then eno gye basaba obwereere tebakola ki? Tebali abasomesa batendeke kubanga ebimu ebirina okukolebwa mu ssomero ebyo tebikola ki? Tebiriiyo. Oli teacher wakali akasomero kagambye alya lunch alina breakfast n'abaana balya atumya n'oluwayi lw'embizi ne balufumbirawo ku ssomero gundi ne balulya n'ekyo ministry lwaki egamba k'embuzi kali kengambye kyebadde ngamba Ssewungu omusajja mukatuliki mumuleke essomero libaamu abaana ngamaliriza nti kati running education ya Uganda si government naye private schools ezirabika ki education twabeererawo we nafumira mu busomesa ne mu private schools waliyo secondment nga abasomesa abali mu private schools gavumenti bawa secondment ngebawayo akasaala ak'ekitundu kati ebyo bwebanga tobiina education ka tugende wa Honorable Dombo atuuse buuza ku bantu osaze bano bamaze okubuuza